eno lesson tulina Qute Kaye ono gwe tulina Qute ono nno ekino ekintu si kyangu kyakufuddamu kufuna abantu abagenze mu addiction ne bavaayo batono kubanga n'abasinga batugamba nti baavaayo tebaavaayo era tubalaba ne bagane batugamba ajja najjawo ne bamuleeta mu mawulire weeks bbiri ne bamukomyawo ne batugamba nti takyajnywa naye ng'akyakola ki Qute Kaye oyo bujulizi oba omuntu agenzeyo n'avaayo naye ekisinga obukulu naddala abaana nga muli waka mulaba olugambo luno togezaako okugendayo ekisooka buli okudda ntono ekyokubiri abantu bakuvaako nze n'example y'omwana gwe mmanyi nga nange nyini yali amwagala mu mutima gwange mutya kuba omuntu aba tamanyi kyozzaako ate tewali agenda kulima nti simanye njagala naginywa because of bandwagon fenna twasomerako mu bisonze naye ndabeka bagenda nga banywa obwenge nga mbalaba ate nga mikwano gyange bataiti bange nesikombako so tolina excuse yona gyogenda kutugamba nakutegeera jja tukatime nga takyasobola kukutegeera kubanga naawe olinayo point in time wootategeera nga toma kwefambuza lero lwakutonagamba naye ennaku ezimu baziyitanga simanyi kiriko because fenna at some point life olina wetuvugamu speed kubanga obanga bwonyonyaga ku ssaawa 2 kati between ssaawa 2 ne ssaawa 7 oba totegeera who am I to start defending you nga naawe olina time wootategeera and also waliwo ekintu kyentera okukozesa nti mu kukula kuno okukula lugendo at some point fena waliwo ebintu webigaana ne bitukwatamu there's when we've all messed up abali lucky nga yawa messing up ng'olina ekintu kyowakola ekyo nga n'okigamba n'abantu bajja kukwata ku mutwe naye nga it is mukisa okuba nti ssaawa zino oli muntu asobola okwogera nga nekiri kyowakola teri yakimanyiko mukisa so buli omuntu afuna omukisa ogwo yes abamu kyabalya ne kibatwala ate era terina excuse gy'osobola wa nti gwali gumu simanya gwe gwasosoka simanya gwali gwakubiri nno bobanga kyakulya kiba kyakulya so Qute Kaye tukusaba Katonda ayongera okukunyweza eyo sigale ng'oli kyakulabirako eri abaana abali eyo abaana bagezaako kutandika okugezaako okufuna drugs kintu kibi anti also abantu abamu bagamba nti natandika obikozesa because I was depressed ensonga yonna yina ekutwala mu depression orijuminge ku drugs lwana mbabulire teri yagenda kulwanira bulamu bw'okusinga w'obulwanira you know that guy who just died ku myaka neyesse oyadde producer of America ne buli muntu yeebuuza because he looked happy and everything so nti ye olaba tafunye chance ekomyawo obulamu bingi tubiwulira nante nakyo kiddayo ku kintu kimu muluubirira bingi ne bitasobola kufuna luubirako ebitono goals zaffe tuleme okuba kati omwaka guli mu kutandika tuleme kukuba goals nnene nnyo expectations muleme kuzigenda ku bintu binnyo byotakolangako kuba kagolo katono okatuukirize libe ddala ku ddala ndi kati wano ntuuso kasita mmazeewo kati kangende walala ate era bulijjo tulina kye tugamba nti gooli eyinza okubeera nga kangereze mu ssente nti guno omwaka katugambe wiiki ejja by Christmas neetaaga miliyoni 10 naye ogenda zijja ogayaga temula bantu zo wali ozifunyeeko so ebiseera ebisinga tukkiriza nti osobola okufuna 10 n'ofuna 5 n'ofuna emmeka nti tematema goolu yo enjogera z'Abaganda zaali ntuufu amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde bw'oba tofuna ku bukadde 10 musajja wattu mukazi wattu wekkakkanye kola ddiiru za bukadde 5 kubanga bw'osobola muve mu kulowooza mu byamagero ebyotafunangako so twogedde ku birthday ya Qute Kaye because he's such an inspiration ye muntu walwanya olutalo yali aswaziddwako ensi yonna negamba ekiki ate yali abaddeko wakabi ovanga ku muntu nti wali abaddeko wakabi nsi netuka nekuba nekwesimulizaako n'ebigere but he had a chance to stand up again era ng'olunaku olwaleero mazaalibwa bino ebintu byetwagala bye mulina okuwulira ng'omwaka guggwako manye abantu tujja wano tukuba olwale ne tudda ku nviiri za David ze yasibanga edda ziyagiranga edda ne tuzikomyawo ne tugamba kinakola wali ng'oli ne Dimorini n'atugambako ne Uncle Patu yasiiga yatotobazangamuko naye tetujja kusobola kunyumya mboozi eyo nga tovuddeeyo emboozi eyo enyuma nnyo eyasiimu bannange nga wali bubiri efainange ekozeemu omulimu tetwagala mboozi endinganga muvi ya Titanic ne mutoba ne mutaba ne mulimanyiza nga ofudde kati awo tuba what is inspiring there tetuba inspiring ekimala tubeesibaako kimala kale andika kati baby king saha